ssebo guno gwe musalaba gwo kwe wakabira amaziga n'omusaayi kwe gwatonya. Civilian Kristiro okwebale kubanga ate otugoberera tukomyewo guno gwe tuzze ng'omuzibu mukko mulala mukko. Manyi wali kyandikibwa Yesu we yajja mu yeekaalu n'asanga nga bali omwo bali mu bizinesi yatabuka n'agamba ennyumba ye yakusaba si yakutundira mu bintu, si yakukolera mu bizinesi. Kati waliwo ekyawandikibwa sseba bakitadde nabo mu practice, bakitadde mu nkola. Ate Yesu talina gwe yakuba kibooko. Ye yatta bintu biri free nebigenda. Kati ono ye yagalamiza musajja mukulu n'amuteeka ku ddimwa ko katoote n'amukonkona emiggo gyennyini yate lwaki tudde awo tutandike mu okulandaga katukuwa akatambi ako kali mu dakika nga 5 onoomala okukalaba katukomewo wesibe ebbiwa amakanisa ge tulimu ennaku zino bannaayi bikanisa bya kifere nnyo ebyandikibwa babiri mu mubiri babivayo dda gye birina okubeera. Let me tell you, Bayibuli eno onodda mu mubiri ogamba ebintu byonna bifu ogabikola mubiri yetuka ekiseera weebuuze naye Katonda ate ani yamutonda anti kati awo nga byoddamu. Katubawe ono mukyala mu Luganda bamuyita mukyala emmekete mpanga nyasa biggu kale Yesu mpa maanyi gawe lwano lugamba. Yesu mpa maanyi gawe lwano lugamba. Owendira mweniwe ngasabye amaanyi musukalusu musirike mwena mumbuuze lwaki okuba musumba. Ekimunkubye abange ono mwana wange mubereberye. Mwana wange muki? Mubereberye. Bwe baba abaana be nazaala. Ono ye first born wange mu mwoyo. Kati gwagamba nti musaasire. Olwokubanga ye mubereberye nawe oyinza okutwala kyali. Kati ndeka nkigeme ekkubo lyo likubeerera ettungi ate naye akyagala golooza ye ayagala okubeerawo nga maama tamukyalirako. Gwokimanyi yakoze embaga n'agatibwa n'empeta naye musumba we n'atalinawo. Omanyi ekintu ekifaanagana bwe kityo gwe era muli mu mutima gwe kimuluma agamba naye kiki ate bambi n'asigala nga tanneekaanye. Kitegeeza njagala naye waliwo ekimubuzaabuza wano teyandibaddewo si bwe kiri Aisha. Kati mundeke si kuba welokaamu nze ngenda kukuba ekimubuzaabuza gwe bakugambe buli omu yena bamukuba akakuba bameka Mukama yeebazibwe. Naye omwoyo bwangamba nti kuba embooko eyogerwako mu Bayibuli sijja kusomayo. Bayibuli gansuula omuggo sigenda gusuula nze owanga yonooneke. Singa nneegaanidde wano sandi mukubye naye bw'aba akkiriza nsumba lusu munzikirize mu mwoyo mulungi si mu bubi nze nvumula ekirwadde wangi. Embooko eno si yange gye nkukuba. Omwoyo omutukuvu ssebo guno gwe musalaba gwo kwe wakabira amaziga n'omusaayi kwe gwatonya.
Vivian. Chuka. Oyo mutukufu sebo. Yamba omwana ono buli kintu kyonna. Omusasira takyo wali. Twala kumusala bwefunike. Wefunike mwana wange. Wefunike mwana wange. Omusomi omulungi ansomere mu Zakariya sura 3. Jangulira. Tuso mugongo. Tuso kutorenja kenjagala mugongo kalina. Simba. Naye wobadde ate babya manyolondo embooko yalonze anti empulukutu z'emisota zigenda na miggo oyinza okwata akaswanyi kakata mu kukuba awadde ensonga pointi lwaki ali kumukuba emiggo egifaanaganako ki wegityo kulira agambye ye mubereberyewe mu mwoyo si mu mubiri pulira naye newankubadde mu mubiri eyo sayizi tebagikuba musajja mukulu omusajja alina n'omukyala nzira okubeerawo ng'alina n'omwana kati mukyala we alaba atya nga bakugalamizza mu maaso g'abantu mukubira eyo ngazze mu nyumba yo mu kisengo boolyo mutabanye byegasaagala oba mu yafeesi naye mu bantu kakati abantu bagenda tandika bato muwa respect asuubira nga weeri awo kati bonna ba first born babasumba we basobya babakuba ekibooko endowooza abanyige bunyezi si wee tutyo tulina okuba nga tutambuza ebintu kubanga omutabanyi mbu yakoze embaga n'atamuyita kyamulumye nnyo kyamudugunye oyinza otya alina okubeera wali ku ayitebo mpozi beba VIP maama kakati wayinza okuba babaddewo ensonga omugaso agaana bugaanyi kituufu ayinza obanga ne pasita yenyini kiremya nga yali tayagala muwala nakyo kisoboka n'agamba kati kikole kigwe tajaswala twawula pasita empeta eruma kiba kiwedde kati ndowooza amukangavula olw'okumunyomoola kiyinza okuba n'obusungu nga mwebuli okumuyisaamu agengege enaku ze bagita gaali jaga pasita yakoze gaali kakati kumunyoma lwaki ogikola otya kati naye Adamu kuba nga wamubuulirira
Yakubyabulirira. Sha. Yababulirira owaboobe. Nga gw'omwava okutuuka walaki? Ng'okunkumula. Pulira. Kati yakubyabulirira. Era mu kukuba kwe Mwoyo Mutukuvu yamugambye. Mwoyo wa Mukama. Ye yamulagidde okuba. Ate takuba bukubi. Mwoyo wa Mukama. Neza mugaya kakago kolonze katono. Funa embukuuli. Nemutereza. Bire ku kituuti. Abantu bonna bakola ki? Amafuta gamukeko bulungi. Pulira. Omwoyo wa Mukama mbwe yakoze ki? Yamugambye. Si yeye. Era ye tabiriimu. Si yali kukuba. Oli omwoyo ali kulungamya mu. Jemigo. Omwoyo alikola ki? Ali mu kulungamya. Era najjayo n'ennyiriri. By his strips. Yajeyo. Yakubwa yabonyaabonyezebwa. Olw'emiggo gye tuwonyezebwa. Anti alimuwonya. Okunyooma okuyisaamu abakulu agengege. Egyo emiggo gye nyina okumuwonya. Ddagala. Sula omuggo. Oyonoona omwana. Soko tusome. Kale. Era naga omwoyo wa Mukama yabadde muli alumwa. Omusaalaba gwe yeetikka. Yanange. Mukama Katonda waayo. Kale tuli mu kitabo ky'engero. Agamba bw'ati. Atakwata muggo gwe okyawa omwana. Yakoze ki? Yakuta omuggo. Amwagala nnyo. Amwagala nnyo tuvolaba. Ali mukola si? Ali kumukangavula. Ate tuba tudda nti singa yabadde na mwana muto ebeera corporal punishment. Osibwa. Oba osibwa. Ogwo guggo gunene. Kituufu. Ogwo guggo gunene. N'agamba bw'ati. Naye oyo amwagala amukangavula. Ebiro nga bikyali. Okitegedde. Era mu ntandikwa yabagambye ani mummwe ayagala okutwala ekyono kye yatutte eky'obujje kibiina ne kisirika. Kitegeeza alina omukuba ekyo waleme kubaawo akikopa aziyize. Anti okuziyiza kusinga okuwonya. Pulira. Naye kankubire Derek. Pulira. Simanyi. Ye ng'ompita mbuki? Yanti kakati olina okugondera omusumba. Nti sisi. Ugalamire. Basooka bakuyiseyiseemu awo. Ngalamire nkole ki? Okuluta embaga nga tubuulidde musumba. Ate ogwo omusango. Omusumba kikugana ogenda mu ggulu. Sekalabalaba. Okolerera mbaga oba ggulu. Ati kati balina okundaba mu maaso. Bategeere nti nze musumba. Kyakuggyeeko bwa pasita. Kale kyanamyamukko. Bibaawo. That is the world. Pulira. Yabadde Zakariya singa kuba tiyatwadde lunyiriri. Ati yonna tugisome. Ndowooza oba yabadde atugamba. Omusomi yatidde ko yagambye speed awo. Omusomi ne bimuggwako. Omusomi yagaya kati wensoma obubi nange nangamba kirira ettaka. Naye bakuyiseemu. Kirira ettaka. Kuba kati omwegasseeko. Pulira. Naye bannange yabadde amukuba wali n'atuula mu ntebe ye. N'agamba eyo entebe Mukama yagimuwa atuule alamule. Mukama yamuwadde entebe. Yamuwa entebe alamule. Entebe entukuvu. Kati ali ku Namulondo. Ajajinga alamula. Pulira. Tokwatayo. Iz'okwatayo tetuzibala. Tokwatayo ki? Omwoyo Mutukuvu aba akukuba tolina kukwatayo. Tolina kukwatayo. So yatudde n'agumiza n'amajjala nga kaamuje ku malaalo. Pulira. Ate anagera agamba gwe nvaayo olabe. Oba onsobola. N'obugere ne kawanika kati. Gy'onoovira mu keesi. Tosobola. Zaaliwo. Kati naye we yatudde nnyo. N'awira presence. N'agamba kakati. N'agamba omwoyo ng'amuwulira. Kwegamba samuse. Wabino ebikanisa gavumenti lwaki tetuyamba? Ebyo ebikanisa ebitaka kuggala. Kakati ali n'ekirala ne bye bakuba nabo balwadde. Toza kunkuba ogwo nesikuvunaana. Omuvunaana? Corporal punishment. Muvunaana corporal punishment.
Kakati oyabadde akuba n'ateekamu ka worship n'asinza emigo gyo gyali mingi ne giyuze mazima Yesu emigo gye kwegamba gyali mingi yalimu kubako butono naye ebya Yesu ne giyuza neki n'omubiri n'akateekamu yalayo tekamala n'ayongeramu mulamu Yesu mulamu oyo teyegala okukangavulanga kwamunyumidde bamye okukuba kwabadde kwa mwoyo nnyo nje si myoyo akukuba nga wakutwala ne mu mwoyo akulaga si yali kukuba ali mwoyo wa Mukama yasse ateleza bantu be era ebyo bikuba abo ebyo tobinkubayo ebadda yo tandika otandika ng'okubira essimu nti kakati oluganda Jamiru jangu tunayo ensonga kyemufumba omanyi nawulidde wakoze omukolo Mukama yatuwadde omukolo gw'amaanyi gwawedde mu maanyi onabadde awo neŋŋamba gwolooza lwaki sikyakukyalira gwe twebuuzako nti lwaki maama wo takyakukyalira lwaki tokyankyalira oyinza okuba obadde bize asiri bize naye ekintu kyokola si kirungi jangu enkya nti ekintu kyokola si kirungi ekintu kikyamu nnyo kiba kyakunyize nsonyiwa omanye bayibuli osuula omuggo kati nagenda nensuula omuggo naye kakati obudde bukyali nkyalinawo kyansi kengulonde ogwaki njagala kutereeza mwana otya ate nze nkyali mwana uli mwana wange tumanyize okuzaala mu mwoyo mu mwoyo kakati ngamba ntaya wansikirira naye nogo okuvubuka nabo banaate Mukama nsaasire omuvubuka naye kirabika naye abo baba baloge ebyo bipasita birogo banabbi b'obulimba kyamuloga ate no kankubulira ekino oyinza okwewuunya ekyo nokusaba nga pasita ng'abadde yeegwanyiza omuvubuka oba nga babadde n'afeya kisobokera ddala nga kikola majje mugulukufu ng'alabira ddala muleka bwatya ate sikamujjukirire ku miggo kati buli omuleetera omuwala akugamba yo simusiimye buli omuleetera omuwala akugamba yo simusiimye mpulira ebyo bina by'obulimba bwe bityo byebaka ku bulenzi ne ku buwala so bannange engunjula si ya Bwakatonda ekyo kituufu tuba tubonereza ekimulimu tugeze oba yakola obujeemu yayisaamu abasumba amaaso si yeye aye yakyogedde nabulungi si kuba ye kakati sitaani tawulira miggo singa sitaani yali awulira miggo abantu bali badde balekera n'ebyokusaba nga babivaako dda wewomulaba ajjayo mbuukuuyi kuba naye sitaani mwoyo kituufu okitegedde eno just vessel kino kikozesebwa yemukozeseza bukozesa tugeze bibanga bituufu naye nga sitaani muki mwoyo kati oba oyagala ono omuntu afuuke wa ddembe ebyo byotayagala birekeraawo olina ogenda mu mwoyo n'ofeesinga sitaani mu linnya erya Yesu si lya miggo ag'omwoyo omutukuvu kituufu ekyo mu bayibuli wawo walaba nga sitaani bamukuba n'emiggo kirabangako tewali bapooso bonna abatume basisinkana omulabi kuyita mu bantu abalizisitinganga wekiri ne Yesu yennyini yamufeesinga teyajjayo mbooko teyajjayo kibooko kakati naye eyo weiti eyo ngo mukugwayo sebo yamwegaddemu waati yamulaze nkusindika eri oyagala kugira musumba musumba emizimu nange kanjikube bemizimu bemizimu kati egiri munze nange naye ebyo byonna biraga ignorance eri mu mubiri gwa Kristo n'ekirala abantu okuba nga basinza bantu
Ebale ina kubuuza n'ekiva ku ky'abantu okubanga bawulira nnyo mu bantu. Ebyo bina by'obulimba byezimbyako olukomera. Nnyo. Bakanganya abantu. Akulaga nti omunyoma akubba ekikolimu. Akulaga nti alina omukisa gwo. Buli w'ogonda ng'akusabira ojja kuba bulungi. Buli w'otakola kyayagala n'asooka akukolimira. Wama oyogera bw'oti n'omugwe nalabyeko ng'abagamba nti gwe nze nina amagenda go. N'omubuuza Katonda yali atonda eggulu n'ensi n'amagenda g'abantu waliyo. Nga nawe agago weetaaga kusaba Mukama. Lwaki obeanaaga nga gatakugasa. Kati nze mbakulembera. Gwe musaba kuwa agago paasi. Agange geesonyiwe. Tegeja so banaye mulekerawo kubanga mutiitira omwana w'omuntu. Kituufu. Oshegedde. Bane tuti omutonzi yekka gwoba otya. Buli olaba pasita ng'ayagala omuwe maximum respect n'esinga kujja owa Katonda tosiibula. Tosiibula banga agenze shotiko anagenda maga bwati atakyakulaba wakukubira essimu naye pasita nabe nga sijja sobola tetujja kusobola komawo twogere nti nedda taka togeze nze Mukama alina beyandaze mugamba abindage anti batiisatiisa Mukama yabadde ampadde obubaka bwo kakati ogenze Mukama ate yantaddewo nze mbeerewo ku lulwo kati wonoogenda naakubeererawo anti kati wewali tonnandaba niyambeererawo. Kituufu saaliwo naye engeri kati gye tuliwo netulina okubeerawo. Anti kakati kkiriza Yesu ambeererewo. Yesu akubeerewo. Ate kati Yesu akozesa ffe. Gwe nagenza okulaba nga Yesu akukozesa oweeruweero. Ono Yesu Kristo. Nze Kene Yesu. Kyayikoyo Yesu weeruweero. Ayogera n'oluzungu. Like a father. Yesu yasetsa. Yesu alina ebitabo. Baddayo ne bamukyalira nga poliisi emaze omutta. Bannamawulire yabatwala emisinde. Mwali wali nga munsekerera. Tinavaayo. Naye bambi yakkakkana. Tetumanyi oba yafa. Oba yaddayo Yerusaalemi. Uganda ng'ekaayi. Agenze kuteekateeka. Abayudaaya b'e Uganda. Abafalisaayo bamuteeka mu komera. N'Abafalisaayo si ba muzannyo. Baddange. Bino ebiro. Obanga omanyi Katonda ate bijja kunyumira. Nnyo. Ate bikunyiiza. Mugala ebintu bya stupid bye balimba abantu. Mu butuufu era. Kwatibwa obusungu. Kakati oyo. N'ababulaza wange. Owulira nga ojjambo ojjudde. Ogala osooka omuyise mu wantu. Naye nga ate baba bamuyisizaamu. Oddemu amagezi. Bamuyisizaamu dda. Naye mu biwundu. Abasumba baagala nnyo basinza. Kati awo yabadde alaga nti amuyinako authority yonna. Alina full control. Wendaba ebyo Bayibuli yange nengisembeza neweesomera emugamba muganda wange tonva ku lusegere mukwano gwange gwe munnange nze nkweyitira munnange abalala bonna abo sibula kale mubadde balabi balungi nnyo Mukama abampeera omukisa alina amatu awulire omuyisa agambye kituufu ndoza tugala kubanga tusukkako wano naffe katugende tuwummulemu olunaku lubadde luwanvu mumwenna be baali bakubyeko emiggo kisa kya Katonda kibamale be baali batiisizatiisiza nti be balina amagenda gammwe onoova mu kyaki eno ogenda zunga ensi eno yonna paka ng'okomye wano n'onfukaamirira eno neetondera mami dadi nsonyiwa kankubuulire Yesu yafa n'azuukira sitaani amugyako ebisumuluzo ebyokufa n'obulamu kaakati akugamba nti akuwadde ebisumuluzo by'eggulu eby'obwakabaka bwa Katonda buli ky'onoosumulula ku nsi ne mu ggulu kinaasumululwa buli ky'onaasiba ne mu ggulu kinaasibwa yimirira mu buyinza mu mwanya gw'Omwoyo Omutukuvu byonna biyinzika mu maaso ga Katonda mubeere bulungi ate era mweraba.